Kabadde kaseera kazibu ng'abasirikale abazimyamoto balwana okutaasa obulamu bw'abasajja babiri abafiiridde mu kiyumba kya loole lukululana oluvannyuma lw'okusalibwa endabirwamu. Okutikkula endabirwamu kubaddewo enkyaleero ku kampuni ya Giant Aluminium wano ku 7th Street nga kubadde kukolebwa abasajja bana abadde bapatanya omulimu. Kino kyatandise lunaku lwaggulu era nga bano abagudde ku kibambulira babadde bakola lunaku lwakubiri nga babadde bagezaako okusumula ebibaawo by'endabirwamu tebategedde nti bubadde bwasumulukuse dda. Omu ku basimattusa akabenje kano atotodde ngaye bwawonedde watono era nga bino abyogeredde mu ntiisa. It had support up, which cannot allow this one to move. But for them, when they came, they removed that support. When they were trying to open this side of the box, the other ones were already loose, and the truck is bent. Then the other one covered them. Omulala asimattuse abadde amaze okuwunga era alabiddwa nga talina kigambo kyavaamu. Bannannyini kampuni eno n'abakozi bagaanye okubaako kye banyega ku kabenje kano so nga yo poliisi y'abazimyamoto ekoze kyonna ekisoboka okutaasa omusajja omulala ategeerekeseeko erya Emma kyokka we mutuukiddeko ng'afudde. Omu ku bakozi ba Giant Aluminium atayagadde kuwatula mannya ge ategeezza WBS nga mukama we bwafiiriddwa obutitimbe bw'ensimbi mu ndabirwamu ezaasiddwa kuba poliisi ebadde ekozesa buli ekisoboka okutaasa obulamu bw'ababadde munda. Oluvannyuma emirambo gy'abafudde giteekeddwa kabangali ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Jesu Manja, WSTV, Kampala.